abagalu abalungi muliwa mujje mutulabe amanyanze mga ya Faizo ndi muzanyi wa bina Uganda era ndi wano okubebaza n'okubasaba nti banange olabira akalango mu firimu eno oba mu video eno tokaskipinga kuba wokaskipinga akasente kamatamba sikafuna naye olaba akalango kano mukwano ne kagwayo nange nga abaana amato abanywa nange nga neeyonja nsigadde nze muga ya Faizo bambi toskipinga kalango mami tata Bwebuziba tega kamasu ne kumacha tega kamasu togayala tega kamasu akamaso kulya kanyebwa sukali n'omunnyo mbirina amata n'omusiko akochana mabisi atoli bolagawa yes enaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokutaano nze Sophie Nantongo ngenda kubeera ne Salongo Jingo nga tuli luddawa mu kisaawe kya Uganda Clays omuje tunyumirwe kuva ku makya paka kejenge nalo Butelevye time yesa wamanya ne Dobozi VJ nga nyomero tegeza nti ennaku z'omwezi 28 mu Uganda wonna woli ng'oli mwagize onyumira sinema za VJ Jingo tugenda kubana jenvodde wa VJ Jingo ku kisaawe kya Uganda Clays ekajansi ate nga mutegeza nti awerekeddwa abayimbi ba Uganda bonna ab'omutawaana n'abogezi ba sinema bonna ab'omutawaana ne tugaa nti okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 ate ng'emmeeza ya mitwalo 3 n'olwekyo saagala osubwe VJ Jingo saagala osubwe bayimbi ba Uganda saagala osubwe abogezi ba Uganda beerayo ng'ennaku z'omwezi meka 28 Mei tosubwa jenvodde wa VJ Jingo naki nalo